I knew when agamba pastor nsaba kuddamu mukayiva bano wali tuddawo ng'olina ebirowoozo nga bitwalo nga toyagala kunyiiza ate nga toyagala kukola ki bakayimba ene tutunula mu kawaayiro ko kali wagamba mukozesa temulwana pastor kamulekerewo waayiro kibiramu nti munnange omwana teyaŋŋambye naye bakugamba waliŋŋambye so basebe nakozesa oluyimba lw'omukulu ono naye olwaleero ansonyiye pasagala kunsonya tonansonyiwa naye nti sikunyigirangako I just wanted to clarify nti I wasn't part of and I want to tell people sorry part I was receiving calls people nga balowooza nti twakanyiza omwana ono yafudde mu komera tusabye omuyambe awangula emisango egyo mu linnya lya Yesu Kristo mukama waffe amen. Pastor Bugembe njagala okusembayo nga nina ensonga zange esooka webale kubeera freestyle webale kubeera artist and at the same time a pastor because nkwagala nnyo because of one thing you're too down to earth. Era bwe nagenda mu parliament kyengenda okusooka kino nkyogera ndi wano bwe nnyingira parliament 2026 Pastor Bugembe ku bibiri bye bampa olinako millionaires kino kyo nkyeyamega millioni 2 pastor abayimba bannaabwe sekendera mu ggulu akasembayo abalimba basobola okugira bakusibidde ebyange byafu ya plate of women what is the problem with Nina Rose? Nina Rose tasobola. Nina Rose tasobola. Okay, what is the problem with breast cancer? Lwaki omusengulira abantu nga tebajja mu kyaki agaanye okwesalirawo tumusalirawo agaanye wateeka okuba waliyo endiga eri mu inbox yo ng'eri eti gigiremu oyogera ki ku nsonga eyo nga tunaba mwabagitandise mugimalirize naawe bwabasajjawo tugimalirize Reina Maulana genda kukola ekitabangawo tugenda funa omukazi yenna gye tugenda omujja oba bwebwakwanga ino baki tumulete ku kanisa ye nga tukwagaza ekigambo eki nzikiriza okufumbira omukyala Maulana ne Reina gwe baleese nze mmwe mujje mumuleete nga neyanziza nnyo okundowoozaako n'okubasaba baana bange my brothers to stay out of trouble. You're very talented people. We love you. I'm your fan and I confess I am your fan. I love you so much. So try your best to make sure until you stay out of trouble.